Akulira ekibiina kya NUP bali Kyagulanyi Ssentamu mu kyalo Babitungo ne bannakinasi okusaba amaka ge magere okulemedwa mu Pasita Mutunga agenda okwewandiisa. Obadde omuwagiza mukwasiza Sseggwanga abasembudde ogenda okwewandiisa ng'asookedde ku kitebe kya NUP yasanze obuwagizi nga bamulinze nga wano wavudde okweyongerayo. Abawagizi babadde banyiga n'abasirikale babawerekera ku Northern Bypass nga bakubye muti ya gaasi okukendeeza ku muwendo gwabwe. Bwe batuuse Busiga b'ebyokwerinda basalako olwa bodaboda abadde akala okuyita waggulu ku Ntebe Express ayo kyokka nga bateekateeka bakkiriza era bataddewo olukomera. Benyedde poliisi era n'ekwata eziwera. Kyagulanyi ne bandi bayiseewo okweyongerayo okutuuka erweza okwewandiisa. Erweza Kyagulanyi atuusinga buli dakiika 10 okubeera essaawa 8 ng'atuukidde mu kwerinda okw'amaanyi. Agezi butereevu muwema okusunsulwa wano Ssaabaminisita Kina David Lusulubongoya awadde empapula ziri akakiiko okuzekenneenya. Olwa ssente w'akakiiko k'olwo omulamuzi Simon Byabakama mulangiridde era namukakasa nti asunsuliddwa. I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. You are now a candidate. Congratulations. Amulabise ku byalina okwesigamako mu kunoonya akalulu. You also to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines and guidelines. Akakiiko kamukwasisa emmotoka n'abakuumi byagenda okukozesa wakati mu kunoonya akalulu. Olwa Kyagulanyi ayogeddeko eri bannamawulire n'asooka okwebaza bannakibiina bamuwadde emikono okumusemba okuvuganya addemu abakwatira ebendera. I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031. Asuubiza abantu Uganda empya buli omu gy'agenda okweyagalira musinga Katonda amuwandako eddoso. My heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. Kyagulanyi ategeeza nti bannayuganda bakusi n'ebyetaaga omukulembeze asobole okubakwasizako ne bafuna bulungi mirimu gye bakola. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Ategeeza nti wadde waliwo ebikolwa ebyokukwata abawagizi n'okubasiba balina okulemerako mu kalulu ke bagendamu. Many of them were arrested and they are still in prison as we speak right now. And many are missing to the present day. And yet, we refuse to give up. Bw'ati akutidde abantu beetabe mu bungi mu kulonda ate bakuume emirembe. Must use this election season to rally the people of Uganda to express their anger and to express their hope at the ballot box. Bw'atase avuga okuwala akavuyo mu kalulu ke tugendamu. The same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us through this campaign. Asabye n'akakiiko k'ebikulonda okubeera akeerufu mu ntambuza emirimu gyabwe. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. Obwedda byogere kiri ky'enkuba kitonya. David Tamale ne Shamshad Nalye byakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.